Zubeda yakoze ekiramu n'agamba nti koja give me that phone so kenzanye gundi otugenda okutandika olutalo lw'amaanyi tewali lutalo Zubeda namugamba akakkane weeruli gwalugana golwaki oluteekawo tugenda kulyawo terujja kubaawo munonye we muli ewalala kale munaabeera mulya ne kuba nammwe sya koja simuyongegirambula nyongezeza teyongeza kati muwakwongereze kuba kati gwe simu z'ebbeeyi tozimanyi ate nza akwata ate omaze ozunga ne katooki naasobola tojja kusobola ate yeeriwo eyange bali mukunteramu WhatsApp ojagaza ki nze mmanyi kale Zubeda yakoze ekiramu naga nti yakola dde ekiramu agattamu bugasi naye tubuuza ate Zubeda bwakola ekiramu omutuufu kuba alina byokugaba ebintu bingi badde bikyatambula Black Sugar akyayogera bigambo nalabye feeyi awo akakajeemu akamusimeya nalabye feeyi ayogera bigambo agamba yakyaye Sugar tasobola kubeera na muntu ate oyo feeyi saagala ayogere yadde ekigambo feeyi nafisa obudde bwange bungi nenjogera naye nandaga nti ye muwala mugezi nnyo njagala buli kizibu feeyi akifune toyogedde mbubi ate njagala bamukoleyo n'ekipya nga tebanakikola balala kuba omuntu yenna bwe yeefuula atawulira omusabiranga n'alabiramu ekyo kyonyini kyewamugamba community neefuna obuweerero n'abalala ne bayiga kati nsaba buli kintu feeyi kimutuukeko ekibi oliko ntambulira script yamu tomenyeka nnyo nabagamba nze wemba nva ewaka mba nkimanyi sobola obutaddayo kuba busiraamu wemba ngenda okwebaka nkimanyi sobola obutakiisa nze ndi mu bakazi abaakola eddaame ku myaka gyange nakola eddaame lyange nediteeka wali kyefunayo ekipya kinteekamu kuba nkimanyi essaawa yonna nsobola okufa so saagala nnyo omuntu omenyeke nange nakola eddaame kubanga mukwano nze kimanyi essaawa yonna nsobola okufa just kyembeera nsaba Mungu nti antwale nga yesimye n'omwoyo gwange mwana ow'obuwala okay that is it embeera yonna ebaddewo Sugar Faye Amos Lovins naye amusinga ng'asuuzizza okukola akantu akola interview ku interview Faye akola interview Black Sugar abeera ku live ebintu biva ku nsonga Black Sugar kugamba nti Zubeda fake friend twakola show last time show neetambula kati twagala otwongerera byonna ebibaddewo oluvannyuma twakola share nze nyina obuzibu ne Zubeda buzibu ki Zubeda oyo agezezaako okumutyobola ebbanga ddene olina olutalo naye Zubeda yakwata oluzungu lwange n'ankubira essimu n'aŋŋamba mbu tebagiyita propose ali ku luli olufu lwali lufu nnyo akuba nakulekerayo saa kutawanya na lusu naye waswala kyogamba ka Zubeda kaali kanzijongera bannange naye newe ogenda otereeza kuba nalabye era nze nina obuzibu ne Zubeda ajongera ati oluzungu nina gayi wange asalawo akawo ku TikTok onakaye nga kali mu bantu b'emitwalo 3 naye wabadde obasi naye wabadde otegeeza ki olulimi lwaseerera ate wabadde otegeeza ki nti okubufumbo okay n'ogamba ki ekyo kye nagamba asisowa kiddamu muntu obodde nnyo Zubeda yagamba atya kangamba nalongo gyebaleko nnyabo koze kale naye gyebaleko Beda mbadde nsaba okutegeeza nti tebagiyita propose Zubeda tayinza kutyobola n'agenda ati yabadde agambako bugambo era kyonna ekijja si muntu agenda mukola ki nze mmanyi kale olutalo ndulangiddemu buki mu butongole nagamba mbuno propose nze si kye nayogera naye si wagikubye n'ojanaamiriza si kugikuba yesi mukama akeera bukeezi n'akuwa ekisa ng'abantu basobola okuandastandinga by'oyogera era abantu mu nsi bagamba lindako nga tonayongerayo gayi wange yakutumidde ampaddeyo sente naye sigenda kuwaako aliwa yenna Monji ono omugagga gwangamba ogwo mu America naye muntu gira kitabanga manager Gmail ateeke ku namba yo tateeka ku yange anti kati ozinzibako omuntu gimajala akitegeera anti ateeke ku namba osome namba yo wangamba bagenda kuwompeyo emitwalo 10 ku Sunday sigenda kuwaako tewali buzibu ate ono ayitawa kana akazinda alojja kukasigaza ali ziri ku simu tewali tabu kwasa azitemye omuntu kwasa neewola anti ekola etye yate weewola leka nkuyigirize nedda ogenda kwewola bambi leeta kwasa jamegeza jajjaawo oyinza okubeera nti amafuta ne gagwa mu mmotoka nedda tomukubira kwasa leeta nja kubira abasebuteeke bangambye buli kizibu mbategeeza munjampadde ssente naye kwasa azitutti okay yebale bambi bwaba akuwadde era mwami munu jinkutegeeza kinyina bakateyamba 31 ndi mubazimbira home era mawulire amalungi eggulo gye nabadde nga bampengoye bampadde sementi ensawo 20 bambi gwe wano watusuubiza ekintu naye mu kyotusuubiza tokitukola omwana samuwe 10
bane okolaganamu ne Megatron nawo omwana emitwalo 10 kale yo nga tuvuddeyo kati tudde mu lunaku lwolwaleero Abannayuganda njagala beeko ebintu biri bye batereeza bw'obanga tobeerangako muyimbi n'okuba hiiti tomanyi atalina hiiti bw'awulira teweenyiga nnyo mu lutalo lwa muyimbi muteeseeko nga bwe wanteeseza ku muganda wo so singa weenyiga mu baakabi kuba ebyabakabi tobikola ki tobisobola ensonga eyo ku bye njagala osaba abatulaba nze ku saidi ya Zubeda nja kubeerako mpaka tolo nava mu mawulire kati oluvannyuma twakola interview eri byonna ebadde bigenda mu maaso benjagala twogereko bampe simu yange nkusomere ebbaluwa nga sinnagenda mu maaso ngenda saba abantu bano wammanga eri mu Luganda Shalom Kaweesi yeddira nti era mwagala nnyo naye Shalom musaba ave mu nsonga za Amos Rovinus gundi Shalom tanayogera kigambo kyonna ngenda kumakyayogera naye nze buli lwonkyaza wano nembako gwe njonkera oba oyogedde kubanga gwe oba onkyaziza wano baasiba mu Sudan kupostinga avuma RCC w'Emakindye mu Sudan yali amuvumi nyina ensonga lwaki nkisaba kubanga message zenfunye wano olw'okuba nti bali bantu bange sijja sobola zisoma nga bwe nandikikoze eki wabula singa bakiremezaamu basobola tofuna omulala n'akibakolereze bwe mba sikikoze lwaki ate tuzisoma njagala nti osooke manyi ffe tulinaako obuntu wamma ne siringa mmwe ba YouTuber mwe temufaayo ku munnammwe n'atakola ki ensigenda kuzikulaga kuba gwe sikwesigwa ojja kukwata omumwa gwe okubewa ebigambo nga bwe babiwandiika ate nga lwaki sonze ndi kabada kaakati wamma bwe nti bwensaba Feyi nkwagala nnyo kuba oli mwana muto naye Feyi ku bigambo ebiri mu message muno ebyokwogerwako tolina lukusa ddamu kwogera ku Amos Rovinus ate njagala Sugar akube n'embooko njagala akugalamize akukube kubanga oyo omuwala nakwata obudde bwange ne ngamba manager wange ntwala ku gundi ya Zubeda eri kisaasi ku dduuka ekyanja eyo nentuukayo nembatuuza ne mugamba tosobola situla polisi n'ogitwalira omusajja atakwebakangako ne mugamba amaanyi no solitani yagikuwa okutwalira omwana wa muno polisi eriwa solid yeyo yennyini yes electricity kituufu kati nangamba nti oli yamukubidde n'amugamba bamutuga bamugudde mu bulago ne mugamba Feyi oli bw'aba atuga omuntu gwe yeebakako tebikwatako muleka amutuge bannayibbe bamukole ki bamutaase naye gwe okusitula poliisi osiba omwana w'omukazi omuntu ajja kulekerera oli akole gwe ekiki ekikyamu munnange nga nsirika nga mtwogera nga ne Zubeda nga amunenya nga bwe nabikunyonnyola nga bikola ki nga biggwa ne mugamba ekirala mulinnyemuko ku bigere speed kwe mutambulira abaana abawala nnene speed control kakati nali muwonyo oyo omwana kuba kakana kayina empisa Kafeyi kati amawulire gagenza okufuluma nga bagamba nti yali oyo simanyi yeyagala n'oli ani oyo Feyi yeyagala nani anti kati nze gambye ekiwandiiko kino kize wano anti kigamba ki management ya Amos omukazi omwankubidde essimu nangamba bamuyita Mole manyize nange era sirika bada bulungi kuba yatangambye nti sirika nalongo weeti bantu bawe information Mole nangamba tayagala kuddamu kulaba Feyi ng'ayogera ku Amos kubanga Feyi yalemesa Amos okubeera ne Black Sugar ne mubuuza lwaki nangamba kubanga message zampeereza ziraga nti oli mukazi w'oli ani gogamba bannange naawe anti nze nnyonnyola yogera amannya oli yani bo bennyonnyola bajja mutegeera nze byategeera empo atategeera bigambo byange you have to be intelligent oku understanding kyemba njogedde kati gwedda wabbali kubona gye wakedde situmanyi bye walidde wamma Feyi n'ensonga ziveemu kubanga message ze bafulumiza zigamba bayino obujulizi bungi nga nange message nzina wano ku ssimu Siriambu nga gwe munyumya n'oli mu bintu by'omukwano ompuliriza bulungi era ne bagamba wali musaale nnyo okulemesa omuvubuka oyo okubeera n'oyo omuki baatuuka n'okujja ebbano na mu ddwaliro n'omugamba sulinya mmotoka yo yagenda tulemesa okugenda okusula ffenna era mbu ne mumuleka ku ddwaliro omuvubuka ngezezaako okunoonya Amos simufuna sirina simu ye ne Amos nkubiraako nze ku basajja sitera kubasuulawo ngenda gikuwa yes Amos musajja mukubira atuwe sayidi ye tugitegeere buli muvaayo ne mwogera ku mulenzi mbu yakubanga omuwala n'amukulula yakola bw'ati muve ku mwana w'omukazi kubanga temwogera lwaki yamukuba nalongo have a question to ask you okkiririza mu basajja okuba abakazi mbu yamukuba n'amulungula sikkiriza muntu okukuba mukazi naye omukazi yenna malaaya bw'agezaako okwefuula omusajja mu nju etali yiye nsaba abasajja mwongeremu amaanyi mu kkuba kigambo kyoyogedde ekyamalaya si kinene ate kati ate lwaki tukikoza nga kinene omukazi yenna kasajja mu nnyumba yo naliko okwetamu abasajja abatali ggwe bw'oba osobola n'okugulu n'akagera akamu kateme
omukazi omwenzi yeetaaga kulamba omutemeko akagalo kannasu n'akagalo kannasu n'abali mwendako abagambe nayenda mu nju y'omusajja ne mumanyira n'antemako akagere n'akaki akamanyiro si kalungi. Kino kyogera kyaliwo ekyokwendera mu nyumba y'omusajja. Ati nkuwadde lipooti gye baleese nti ekyasinga nga balwanya buli lunaku n'amanya g'abasajja mwegayina ate kati bali bosi jja balumba. Ontegedde mulimu x bwe yali ayimba naye mulimu ne manager w'omuntu omu bamuyita nga bw'owulira ekyalo ky'ebuziga erinnya lyefaananyiriza ekyo ekyalo ntegeerekese ng'ono n'omuvubuka okutuuka okwasa essimu ng'oli basinda omukwano omuyitirivu n'amugamba ate kuno njagala ompa omukwano gw'otampangako kuba mbisoma wano mu ssimu guno gwe bayita ogw'ekimmemmete. Yes n'amugamba njagala ompa omukwano gw'otampangako bwe yagenda yadda ssaawa 9 yali avaawa singa gwe abeera mukazi wo ne basoma mu message nga oli amugamba nti kati nno luli byali bikadde naye kuno njagala ompa omukwano gwa wancamino ayongeremu obukodyo n'adda ssaawa 9 ng'ava mu wancamino tokubeeyomba oli kubaki lwaki tamugoba bugobi lwaki okumanya omukazi omwenzi mukalu akomawo ate n'akugulako olutalo asobole okubikkirira biri kubanga omuvubuka abampadde olugambo balaga nti ekyasinga nga obatabula muvuka complaininga ku message z'abali abantu abalala abasajja abalala alina Amos vaayo mbuulira ebintu ebiri loud and clear kuba kati nze saaga lugambo lwa bitundu otegedde kuba ne neighbor naye yankubidde ngafaki waliwo omukyala kakeeto naye asusse n'agamba bino wammanga nti omukyala olwadda ku 9 n'akoleeza olutalo mbwe omukyalo oyo ennyumba y'omusajja yagifuula akaddukiro nga buli kanaku ajja n'obuwalawala 6 nga busulawo mu ddiiro ompuliriza bulungi bw'amugambako ng'ayimirira ng'alyoka amusasa ebbulamu obwo obuwala bwazunga naki bwazunga nabwo neighbor n'aŋŋamba nti omukazi yatusuza tetwebase ayomba okuva lwaze empaka lwebukola ki olwatamidde era n'aŋŋamba n'okuŋŋamba tibamulabyeko mu kikomera kyabwe 2 days back era asikali yamugobye misindi kubanga yadde agenza approvinge bali bazubeda nti omusajja mulimba njagala kati yagenza otuuka mu kikomera nga waliwo asikali namugamba wano bamuteeredde embwa trespass era ebigambo byabadde bitono kubadde bayinza omukwata akaki akavidiyo tebamuganyiza kutuulawo yadde kubigumya kifo kikyengezaako okugamba mu zino ensonga nti abakazi mulekeraawo okunyigiriza abasajja nga temwogera bitufu bye mubakola ki bye mubakola kuba neighbor watuukira okugamba nti yabeera wano ku simu ng'ayogera n'abasajja ono omuvubuka bw'agenda okuyimba oli omusajja yali omuyimbi n'ajja wano omanyi kyekitegeeza kati wasojoga omuntu okutuuka kweyo levo abakazi tukoye ekigambo ekyo bankuba ekituufu gamba nti najooga omusajja n'akola ki oba namanyiira omusajja n'ankuba kuba omusajja omuvubuka kati nembuuza omukazi oyo kati golowooza si mubaajasaba badde ki yava out of the blue n'agamba nti yali ayogera n'oli omusajja ono n'anyiga n'akubawo essimu n'akola ki imagine omuntu n'ajja mu nnyumba yo gy'osasula n'akuleeteramu abawala 5 bali awo mu ddiiro bakuvuma bali awo ne bakusibira ne mu nju akuvuma onoge otegedde bunyi kyenkunyonyola n'aŋŋamba era ezo ensonga kubira omuwala gwe bayita namukwaya Betty kandi nali mmanyi baayawukana namukwaya baŋŋambye embu teyazadde ali lubuto mbadde nkimanyi ekyo naye nze simanyi mbadde mmanyi baafunamu obutakkaanya si mukyala wa muyimbi omu mukyala wa Fiki Gas ye bbaawe lwaki obyogera obitamu ate nze nga manyi ze mbeeramu abo abayimbi ze sibamanyi ye mukyala we kati obadde ogamba mbuki kaakati ntwala omukisa okutegeeza olugambo olusingawo ngenda kusooka nkubire Betty kuba wedda bonna abampa olugambo nga bamujuliza buli ampa olugambo amukola ki amujuliza n'aŋŋamba ekyasinga okukola kye basinga okukola ekinene kwe kubanga ono bamulese mu ddwaliro aye ne bagenda n'abasanga nga beevambatidde bati mu nnyumba ye mboyo fe yabadde agenda n'asula ewa Amosi ng'asulayo ati nga mukwano gw'omukyala mbw'ate lindako kansooke tugende empola ng'omukyala waba taliyo fe yagenda ne bw'aba gy'ali mbu ng'agenda ati abadde mukwano gwe kiki muganda okugenda anti n'asulayo mbw ate kati ate banneiba babasanga mbw ate nga beekutte bati ate mu nju y'oli mbw era ne bw'olaba yamutwalira poliisi bamukwate nga tamwagaliza kubeera n'oli kubanga ono alina bw'amuyita mu ngeri eri special kati ate nze feyi njagala bamwogereko buli kintu anti naalongo bagenda kutwala mu kkooti ebigambo yogedde bingi tewali buzibu ndaba bisusseemukko anti ze gabi baŋŋambye kugambye embu ate nga nange ndi musanyufu nga feyi babimwogerako
Fe yafukumuse ebigambo kubanga nze natuuza Fei ne mugamba ali tewesonyiwa omuwala oyo mukwano tewesonyiwa amaka g'oli amaka gokyogera buli mukwano gw'omutwalira poliisi nga bayombye biba tebinkwatako kambabuulire tulina okwogera amazima okuyamba community bw'oba mukwano gwange bba wange nankuba oluyi please shut up it's not your husband n'olukusa olumuteesako toluyina gweze bwe naba empi zange zimponyeeko nja kudda tukole ki naye eri wala mmwe mugenze mwerimbikalimbika we mutajja mwagadde nnyo abawala kati omuwala munno omulwanira ngaani mukwano gwange kati muwase mukwano gwange waligwa wendigwa aleme genda mu maka g'abandi kutwalayo maala agende ng'amantaalirayo kumanyira abaliyo nze ndi musanyufu nga boogera ku Fei era Fei nkusaba emboozi yonna ng'erimu Amos gireke kubanga ekijja si muki si muntu nze nyinza okuba nkwagala sobola kwogera bye baŋŋambye naye bajja kufunayo atalina kyakwagaza byonna abyogere waŋŋambye toli kabada weete oba ntegeerekese bantu ba information ate ne Shalom naawe message zo bazimpadde mwannyinaze ava ku Shalom era wamma mwannyinaze ekusaba nti sirika gwe bajja kuba bamwogerako ng'oli wano omeketa manyi ate bagenda kumwogerako nja kugwa ne Shalom wamma mukwano gwange Shalom Kaweesi ensonga ezirimu Lovins ne mukazi we ziveemu kuba bampeereza message nga mwesaba ensujju nedda manti abantu bawaayiriza tegedde bazimpadde wano nkedde ku makya kwogera naani na mwami Kaweesi agambye ebintu ebitabiriimu era bano be bamusaba interview ya TV oli najja nayogera ebigambo anti omanyi Megaton temwagala mazima olabanga ekintu kinaleeta okuweebuula bw'oba osobola okyerekereza kigeme nga tekinakola ki nalongo Kaweesi alina buzibu ki Shalom anti nze nkugambye bibangambye Shalom talina buzibu naye omuntu akutte message namba mugugu mulamba ng'omuntu wanza okuwa screenshot yo neeyange n'aweereza naalongo nga mulimu okwesaba ensujju ku ssaawa kutandika n'8:09 ogw'ekiro beesaba nzungu ŋŋanda zino ze tulima okay era ekigambo nsujju kiri muli kingi nnyo ne lwaki byonna babyetoololiza ku buzina buzinyi lwa nsonga nga ssatu naye kya Shalom ekyo bakoze kibi nno omusajja mufumbo muwaayiriza ebigambo era nze nkubuulira singa Shalom tabadde wante bibi tebinyuma oba kati naye kyendabye sisobola kuteeka bintu nga bakuba Shalom n'okuteesako sisobola saidi y'omusajja nkiraba kati bakuba malisi batandise kwewolereza ebyo byakuleeta bisujjusujumono yamusaba ensonga zange anti kati njagala ove mu bigambo bw'onaategera lyayita ojja kunyiiga okakasizaawo nti ebyo ebintu bituufu anti kubanga nze ndi muntu mukulu siri mwana muto gwe bagamba kinna ekitwala nga bwe bakikoze eki njagala nnyo obukakafu ofumintiriza neiba yasituse nga sinagaba ngoye ava wano abadde yekimidde ku ngoye neiba tatutte engoye ne neiba abadde azaagala banneiba banyiivu nnyo ku mukyala nze siraba nko kikaali kyegatta naye nga tekyagala mukazi ate gwe bataawasa naye Amos naye yeekola ebintu era naye ensi emutya nkubuulira nalaba Amos okimanyi nti yali musajja musirisi nedda ate kati Amos tomunenya omwana yavaayo bw'ogwa mu shuga omwana yavaayo ku YouTube ng'alina oli omuvubuka yani Dayas omwana yali aseka ensujju Buganda bulamba ne bugwawo omwana n'agamba Lovins nti katulabe naawe ekyo kyali kirabwa n'omuntu nti omuntu asobola okusemererwa n'agaba katulye n'obadde simanyi naye nga nze kyensobola obbagamba abantu mwenna sayidi zombi mugyeemu Zubeeda nammwe abateesa Lovins mumukole ki omanyi omuntu oyo omusirisi omulaba sitaba musiru nzoyera ku bintu bye bandazeeko wano tujja wunzika bayituba tuswaddeko ekitundu ebyaddala nkubuulira nga tuswaddeko ekitundutundu ate kisinga obunene naye ate wano kati tulinda butambi otegedde lwakuba Zubeeda omulimo gwe nga maama yagukola yabuulirira kyakola ki kyasobola era saagala muntu yenna addamu kwasamira Zubeeda kubanga Zubeeda alina abaana be bazaalamu abalaba bakyali bato nnyo kitegeeza Zubeeda togenda kubuulira abantu bamusinga bukulu bw'aba aganye aba akoze eki aba aganye temumukaka kusonyiwa temumufiirako nnyo nogwe bagamba okusonyiwa mbu yeetonde tabiri nako ayina n'akayimba keyafulumiza simwetegefu kuba nze shuga yankubira n'aŋŋamba ennaku naweziraba 36 tali yetondera muntu n'omukwata nakyeyakola mbu yakoowa naye abantu kati nze ebyabwe tebinkwatako oba beekooye nze Zubeeda gwejagala yamukoowa ate abadde asula wuwe kituufu ekyo omuntu okkirizibwa koowa omuntu azira nga azitwe nakyomuwa naye ne shuga yanga munyiivu naye nze gye sinyagaddeyo banguyiza ku Sunday mujjemu Zubeeda mu bintu byammwe bibanguyire nammwe abateesa ku sayidi z'omukyala nga Fei n'abalala Lovins mumujjemu ebyo ebintu biggwe kuba gye banaakoma omuteesaako omuntu agenda kusituka ba YouTuber mugane n'okuteesa
ng'agenda kusituka mu ngeri ki ng'aleese obujulizi bwonna bwe butamanyi naye nga kivudde mu kumuyigiriza nnyo ng'ate mubadde musobola okukireka kubanga Zubeida olutalo yaluwangula bulungi nnyo atya olutalo yaluwangula nga n'oli agamba tanaluwangula naye aleeta byaleese twabagayagaya kakota twali tubasi kati mwe mwerangirira ku buwanguzi nakeera ku machazi babungera nengwa mu meya nengamba kati awongenza ku mabbe meya amansuka naye meya oba anoonya ki nali nakabagamba naye meya n'amalako ne Black Sugar ku bigambo ebyo by'amansuka meya ajja kumalako lwansonga era namusindikidde ne mugamba entalo z'abakazi onaamalako nazo meya ajja kumalako wenaweereza ebita meya bw'aba teyasaba ku nsujju ajja kumalako ameya tasobola kusaba naye singa naye anaafulumiramu eno lisiti kameya kayaye kazaala mu bakazi baako bennansana eyo naye kati abeeno okoze otya oli muntu wange mwogera ekyo kimuyamba anti era abeera nansana kati watenga mukameya tali nansana oyagala ova wano nga tolina amaka amalage tugenda owolereza lwaki naye osabukala n'ebigambo kantugwe kati nago oyagala gatta ove ogamaze ekizibu kyo ki ekibadde kyetaagisa tugende ku fango atukyali wali tujjagenda ku fango mbadde njagala ogendeyoko kuba kati ani olabika ebyokulya byonywedde byetaagamu juyisi wakakoola nagamba okuba kabaddiya abyana byange abajja kukubira bwere baganga abankubanga nkaabo nze ndi munafu kati so olutalo luno ayi ne kabaddiya aziro so mukwatako gwe n'atakuddiza naga kajo kyagala musajja mukaka mutalina buzibu ekintu kino kigenda kuggwerawa kigenda ndaba Black Sugar nina guli gye nakuweereza Black Sugar ng'akutte ekifaananyi kye ng'ataddeyo ebigambo ebikuba byoyoka byadde bikubanga Zubeida awo kale nze yampereza message nga nkolimira ate lwaki ati tuli nga twogeddeko naye nze simulinaako buzibu neffe tuba tulina okutaggulula embeera eve mu society andi bo bagamba toli objective kyeki mu Luganda beera mu mbinzaani tebanga ey'embizi ng'egira bweti ebeere bweti tewali buzibu nze ekiri obeere ku sayidi zonna sisobola zibeerako nsiri wange yagamba lwaki mumukuba nga temwategedde omuntu yenna nga nakuyambako you don't have right okunsindikirako amannyo oba mu bulungi oba mu bubi omuntu yenna ng'omusajja yakulerakako tolina buyinza butuwoganira mu mawulire Nalongo kubanga watuuka okukkiririza oyo atategeera naawe mwobwo budde ototegeera oyogedde ebintu bibiri nti omuntu yenna nga nakuyambako tolina budde tolina lukusa bw'onyamba kitegeeza kummanyiira kubanga nze mba sikumanyidde naye olaba walemu obulamu bwonkuyambe weemanyiira dda totalerosi tabula nti Black Sugar munyigiriza nnyo no sigamba tumunyigiriza ebyaddala naye Zubeida bw'aba yavaayo n'alaga obutali bumativu walondaga okuddaba nga mbyogerako saddamu nemmanya nti kale tukiwedde buli omu ategedde ekimukola ki ekimuli ku mutima anti Zubeida lwaki anyiga abayamba abantu onyigirizibwa ng'onoonya ne bw'oyogera ne kikubula nze kasa nalabanga abaana abo batandise oyita Zubeida maama ne ŋŋamba azaala bakulu nga bumbuzi ate ne Zubeida ebyo ebintu by'okuyita maama tomanyi muntu gy'avudde maama Zubeida njagala akirabe atuuke okukitegeera nti namugamba tuyambe abaana abato n'agaana kati kekadda neegatteko omwana omuto tasobola kwefuulira omwana omuto bw'asanyuka aba asanyuse omuntu omukulu akaaba akugera ate ono gojje wansi ng'omulabiridde kati obadda ndi wano osigane nti bampadde engoye n'enzigaba batuukayo nayambaza omwana agamba yatweragiddeko naye nga wano avuddewo asiimye ng'era asanyuse naye gwe bw'oba okikola na mutima guki mwabayamba abanaku nga muli mubuzi nze natwalako omuntu yaŋŋamba alina ekirooto kye kulinnya ku nnyonyi nenkeera ku mata ne mugamba ŋŋenda kukutwala bwetwadda n'agamba abantu biseko no bino emyaka 12 n'agamba Dubai yo yantutte naye yansuzizza bubi nnyo ebyaddala wandi mutute mu bya Beach bire ebinyonyi ebiri ku naye nga bwe yasula nange we nakola ki wasula baziyita biki ebyo A and B A and B ezo okay yali ya mitwalo 15 buli kiro wamusuzaamu ennaku meka twasula ennaku 4 ebyaddala ne bamuwa ye nange ne bampa eyange bazibukinga wamu 2 naye nga yali musajja nga nze ndi mukazi naye amanyi okuba mbega nga tuyinza okuba nongamba Nalongo munsi negomba okulaba ku Katikkiro ne mulabako ne bwenfa nenkera ku bacane kuya ne nkutwala ewa Katikkiro hayi no maana ogamba mukuntwala yamvuze bubi kati ndonya bana Uganda kyoyinza omukolera osanyusa otuukiriza ekirooto kye ne kimbula wabula gwe kikole osanyuse Katonda okitegedde era nze mmanyi ekyaluma Zubeida nti omuntu gw'oyambye buli lwakola kino kiraga obutali busiimu owulira ng'omenyeka naye ate ffe babitukola buli luki buli lunaku so n'olw'ensonga ezo nze musaba Zubeida akole emirimu gye nga bw'ali mugikola
abalabe bangi abagenda omulwana naye buli muntu mu nsi alina erinnya lye ate buli mbwa erina olunaku lwayo n'oyo ali mu kutyoboola ayinza okuba yensi yamutyoboola dda oba nga kisasala mu society nga teweetagana kwongerako mukolimira ng'olwedde ye kikolibu nina gundi okusinziira ku interview ya Feije yakoze ne Kaweesi yagambye nti ye tasobola kuva mu Zubeida era ye baawukanye bubi nnyo ne Sugar taliddamu kumwesembereza Sugar alinga musota mubi nnyo ne byonna Feije talina kyatugamba kubanga ebyo tabitegedde lwaleero ebyo Feije yabimanya dde before n'asigala ng'era akolagana ne Sugar kubanga abantu bamuwa warnings nnyingi lwakuba nti ebintu twagala byogera wano naye Feije nga takola ki nga tawulira kati Feije njagala buli tebamwogerako akirisiivinga n'emikono emeka kubanga teyali anoonya kati akifunye omwana ono muto lwaki togira ate nga nagenda negambye nenkabulirira akaanako ne kanjoga ne kaddayo kaleke buli kintu bakikwogereko njagala buli kyebagamba nti Feije yawasawo oli nti yes ate kyongeremu n'essupu kashegere nti abantu abakulu bagaananga ekintu okikolanga ki okiwuliranga ne Black Sugar ali gumi tebinna mubyogere naye ye waali ate ffe tumukoze eki wampuddeko nga muvuma wampuddeko nga nakyemwogerako ekibi pozi wali wamuzaala naye nze mba njogera ku muze mubiguze mu society naye mulekerawo okuzaala abaana abatufuukidde ebizibu mu Uganda kati gwani akufuukidde ekizibu muzaala abaana bonna bwe wazaala be wansomera bonna bali awo batutawaanya butawaanya oba biki ebibatawaanya bamenyeremu abaana bireke gwomanyi oddira ebyana byo nojja n'obinsira ebyo go waŋŋamba wano mbu wabizaala nakowa ebyana ebyo waŋŋamba n'ompa lisiti ngamba ozaala biki naawe nno abantu abatulaba baakukoowa ate baŋŋamba banveeko ate abantu bange tebakusimba banveeko babeera kuli bale banjaga bajja mu box yange ne baŋŋamba naye lwaki ekirenze kyo kibeera kikuleekaanya bajje bakole era banatera okugoba kati mu kantu ku Sande nga 2 ezijja mu maaso tetugenda kukola katujereke sho wamma mukireke mu comment section nti nno awoggana nnyo omanye okusoma ndeete message bwe zigamba bane naalongo ne Megatron mwebale seno yesinga nze mutakola ntwala kwegamba era kati gye nfunirako kasente si beetegefu kwogera mazima gonna ku side yo kasente era we tugimala ngenda kufuna endala etya ani nze nfuna sente abantu bansiima nakuwa sente kati ezaaleero ziyingidde nangambye nkutumire mone kati naawe ajja nze njagala otuusa nsira kyenjagala nnyambe ajja kuwa oli mu Amerika obubaka bwange obw'abaana oli mu Amerika engoye tetukyazaagala engoye zo yatuwadde nnyingi myaka nga 2 kati batuwe seminti kati kyeba bakola mutuwe seminti mutuwe emitayimbwa ne seminti bamutuwadde batuwa amatafaali batuwe amatafaali n'ennyumba ng'ojangu ya sente ozijjawo kubanga nyina emikwano nga mingi egy'obuvunaanyizibwa omusajja we yaŋŋambye empisawo 20 kati nze atalina sente za matafaali omusajja ogula sinotrak ane Zubeida yaŋŋambye agenda kutwalako mu bagagga be bampe sente bajja kuwa ennyumba ngimalirize eggwe naye gwe tetugenda okukolera kwolwo olunaku ojja kutuula ku mulyango ogwewa ogwawaliwaliwo bafulumira nga nkola ntya tetukwagala nnyo munda anyinza obutayingira leka naawe kubanga obuyambi bwonna obubbye banaye ndi mugumu nandeka sina kyendya namuzambwa tumazeeko emirembe obadde okugamba olina mawulire kyagafango fango neva kudduka yesinze abantu baseredde ne bagwa naye badde mutimba ntena kyebadde mpoza ekibiina bagundi omukulu agenda kiggala omuntu no gwe twawagenda nafe atusobedde bannange yatugaye tuli bamaaza yagambye ne baasa agenda gijjako ebigambo atekeko ki ateekeko ali erisikiti naye kati kyenzudde anti bwembeera okumpi n'abuuza abafango nze siri wafango tolina kwogera nti oli wafango kati bwembeera okumpi mbeera wa drink and drive omukyalo omuwala ono yatuwa obutambi gyali Sandwanax sindudde omulaba naye gyali singa abadde alina obuzibu wandibadde obuwulira oli mu mbeera ki obadde ogyagala nedda mbuuza bubuuza mbuliza igwe akatambi ka nakisi kakola obulungi obutagambika wakalabira n'eri munange wakansindikira era nembisangula neŋŋamba ye zali saawa 4 nali sinnabira nonkwe nonga tonnabiraba nenkugamba siyina ddata era nonteerako nalongo njagaza okwagala okulaba ebyobuseemu nyukiddemu naye walayi genda kufuna muziina gwe leero ekigambo kyompayiriza kinene wandimpayiriza ku bantu abalala zaali saawa ezi nga ndine muwala wange era nadduka mu kisenge neyingira yenkagira ngenda okulaba akaana naye abaana bakasiima naye munnange era tewali buzibu kasawa kwanya anabeero naye temulwadde yani ono abeera ne giri potential aliwa ono muwa bizonto
bizuntu yani twali twateesa tetukwana bantu anti ngamba yani naye kati wamusanze weri gye muzungira n'omutandika musonseka ebigambo toziraba yakanzinyukiramuko gye totunulayo kankumaliriza embwagwe obadde omanyi onaagenderawo otyo nina guli gye bajjagala twogereko naye simanyi sayidi gy'oli era tombuuza sayidi njakwogera eyanga lyo gamba ekuyiyo era twogere kweriwa simanyi olunalabye Sakyamukama nga avuma Namyalo neŋŋamba industry eno tulagawa simanyi kati ate gwe abiyingiramu gwolika ekikyamu era sibiyingiramu era nze mbadde nsaba ne General Muhoozi atuyamba atuwe ekisaawe Namyalo wali Sakyamukama wano abo abantu bonna bakungu ba president era nze nnumirwa bano abaana batulirida bennumirirwa Sakyamukama ayinza olemererwa Namyalo tulida n'amusobola oba kikunyonyi nti okitegeere nti nze nyina abantu benkola nabo otegedde omuntu asobola okundogana nnemwa nerikwata omukozi wange nasanga azimbye okugulwa oli bamuloga ettalo naye otuuka wano nga limubase bamuloga ettalo yali jjawa wano baalireeta bayitawo eddagala buli lunaku kati nze bo balaba mpitawo bwe mbigula ebbina kati oli yakeera ku makya amansuka nerimugwamu era nerimusobola nti omuntu tayinza kula kyakusuuza bwe muyingira mutawo n'abanene bameka kubanga naye nalabye ate ekisa kya Mukama ebigabo byeyogedde naye byamuswazizza kuba nabadde ndi awo maama Fina najja kulayivu kati gwalowooza nti yamuswaza gwe musiru omuntu eyavaayo n'anyiiga n'agamba nti kati gwe kwenyiiziza osaana kukunamira kati kikyoyagala otugamba sajja oyo alimbamu ate kana naawe nkuwaga bwereere okyayagala okola emirimu gye gitambule bulungi agenda kunkola ki anti nkugamba nze nsalwaki anti wuliriza nga nkugamba oyagala okukola emirimu gye ng'obadde ogikola Sakyamukama muleke taddamu kuwemula ajja kuwemula lwaki weerabye maama Fina pulezidenti baawe emirimu ebyaddala yalabye maama Fina naga maama bannange kyogamba Sakyamukama awemula nnyo okusinga n'embizi y'emakindi tatusirwalirako naawe abo balina department ewa pulezidenti kuwemula department kati olaba mukyala Namyalo n'ekisa kya Mukama banene beetwa nze siyinza kugamba nti kino kye bafa kuba siri munene kubenkana naye nze ne bwe mbasanga sibateeseako kuba nze senkana Namyalo nze siri mukozi wa gavumenti wabula nze nsaavinga buli munnayuganda ajja nga nina obusobozi finally awo tuveeyo otegedde era nsaba mwami Muhoozi otuwe ekisaawe beewemule mwami mukyala Namyalo ayimirire wali mu nsonda Sakyamukama kiire mu namba 9 ekyannumya kuyingizaamu mwana owulire ekkololo bwewuuma ate kati obagaye obwada gwe bagambye eyali amutuba ssanyu yamusonyiwa emmotoka yalumya abantu yalumya abanaku finally ebyo ebintu ababiveemu bivuddemu kankutwaleko mu byobufuzi omukyala yafa n'abitegeera Helen yaliwa mu Kalwini yali mu Kalwini gampaha togamba we Kalanga yali mukazi we ebyaddala gwewagajja era anti kali akayimba ke twayimba kaliwo kibooko yange kibooko y'amasansu gwe yali mukyala we Rain agiina mu Nuupu awo ayi namulaba bamukomplainingako ne gundi ne Sauda Madada tebamukakkanya batyo Samimu Mayende oli omukungu se bayitira mu babaka mu bakansala teyayitawo lwaki Sauda Madada omuganda tekisoboka kubanga teyali mubaka toyinza kujja muntu ku babaka omuze mu bakansala kaba kamanyiiro walaba okuzika kwa Segirinya nakulaba balinga abatwala omupakasi awo muganda Segirinya avuddeyo nakola statement n'agamba ono sente za gavumenti mwazikkiriza ne mukola buli kimu muganda wange iye mwamulemesa ne mumukaanira ne bamuziika bubi naye zoono bamukubidde n'amasasi ye bamuziise mu nziika ey'ekitiibwa naye ono muganda wange ye kati bwe bakuya amasasi n'akomawo mukazi wattu akakanayo zengoye ze namulabye ne bwe bakuziika mu kitiibwa ne bwe bakuziika mu kitali kitiibwa ne maama wange gwe baziika ab'ekyalo bokka teyadda abagenzi nze nagenze n'enzimba amalaalo ge nga omwana we bambi otegedde nkuwulira tewali kufa kwa bbeeyi na kwalayisa omuntu aba akoze eki abagenzi wabula singa palamenti efeyiringa okulabirira abaana ba Segirinya ng'eyafanga mubaka awo palamenti eba erina okuwa ensonga lwaki terabirira mwana wa Segirinya kubanga waliwo amateeka agafuga abaki ababaka waliwo ne benefit ababaka ze balina okufuna ne famire zaabwe abo baba balina otunyonyola ete ba people power palamenti eba erina okuvaayo ekikole ki ekinnyonnyole
kubanga parliament ya people power yebeganya okuwaayo emigabo gya Sseggirinya nga tafudde mubaka wa parliament naye ensonga ziringa 2-3 omuntu bw'alwala ennyo afaafuja entalo nnyingi n'abantu kati ate omuntu afudde ekibwatukira yeeraliikiriza alumwa nnyo n'abalabi kubanga baba balowooza oba nayimukaawo n'ayogera tekimanyirika kiba kyantiisa naye kyensobola okugamba famire ya Sseggirinya tebaba buziika bububi Sseggirinya yalabisa nnyo struggle balina mumuziika bwe batyo Sseggirinya yalaga ensi nti omubaka wa parliament asobola okukola mu kisanja eki sente bazifuna n'abaako kyakyusa kati yalina okufa ate era n'abantu okujja okuziika abamu nsonyiza ezaabaleeta naye n'okuzika tebandikoze eki kubanga akatiba yakakwata Sseggirinya n'akayuzaayuza buli muntu yali ebbali yakiraba Sseggirinya yaleeta eddwaliro ekawempe n'aliteekawo ambulance n'agiteekawo abakyala bawadde capital Sseggirinya capital n'amugaba abaali okumpi n'abeegattako Sseggirinya y'omwoyo n'agamba nti kati wano mu kawempe buli anoonya ndaba njukuki njukunju mpayo mubaka wa mwana yali akoze tewali nze tombuuza nagabaka ago twalina wano Makinde yakolanga ekisanyusa abavubuka kuzanya nabo nera musanga nnyo wali alanisa wanyana yoyo musanze era ku luddo wali togamba Makinde alanisa wanyana ali ku luddo wali abavubuka kyebakola kyebafuna kati omuntu Sseggirinya mu kisanja kimu aba yakola ebyo yali afuuse sireeti eri abantu abamazeyo emyaka 10-20 ng'ali awa talina kye yali akoze yali afuuse kituufu ekyo kojjambe ekyo kitegeeza nedda genda mu maaso nnyonnyola abantu bigambo byo luli watuwaki kale nina akagambo ke nali njagala okufumitawo kati tupatunyumya nembuuza kojja wa mahada kitegeeza ki kojja dagamba mu ekintu kyogamba mukoona kuba nnyo neŋŋamba nga bikonde nga kiki neŋŋamba kale oba omuntu gambadde mwana n'omugamba hada neŋŋamba oluzungu osajja ddufumitawo nalugattagatta nkojja alunnyonnyola neŋŋamba olwondwesonyiye nga terujja kati leero oleese sireeti tugendera awo kale naye kyemaze okyogera neŋŋamba naye kiba kitegeeza ki gira kubijja buzibikwa bugwi nalina omuzimu gwafe gwali gwogera oluzungu ku mwenge kati mba ndi awo nga kuŋŋamba yogera ekigambo kino kati yogera okuyanga nga nkikubyewo kati okubyewo sireeti kati kitegeeza ki afuuse ekizibu yali afuuse ekizibu kyekyo kyennyini yali afuuse ntiisa tugendere ku kizibu threat kubanga mu parliament wali abasajja abakulu abawakati ate nga baluddeyo emyaka gano tebayambye bantu talagulanga yadde embizzi ku kyalo webale nange atali yesimbyewo mbasinga wadde obukoko bukooko kubanga nze wano nyamba basinga omumaaza n'abaana nembazza ku ssomero webale nga omubaka wa parliament tasobola yadde okukwata omwana omunaku ogu n'amuwayo emitwalo 10 kati Sseggirinya najja n'abalabisa n'agamba parliament kulya esagaza opposition be basinga okusanyuka ng'afudde si yekka buli mubaka atalina kye yakolera constituency yasanyuka kati balina omuzika mu nzika gye bayita bbira mupango funguwa balabala tiga twende nga balinga abaziiko anti Sseggirinya bamuzika ng'omuyeekera balinga abaziiko owa covid basooka ne bawamba omulambo ne bagutwala sayidi eno abaana ne babawamba bali ku kisaawe buli bwali buyeekera bwennyini ng'abaziiko efujjo lyali awo finally ne wamanza ensonga ngibawadde lwaki byajja bwebyo lwasa mukwano gwo lwasa yange no lwasa mugaga owe Masaka umanayiza mumanyi yavudde mu busiraamu yeddira nti era yagambye nze obusiraamu siyinza buddamu lwasa alina okudda mu busiraamu kiyamba ye lwaki omusajja bw'oba n'ebyobugagga n'abakazi abangi osiramuka aye namulabye alina Range Rover oba yeze mufuna sente kati bw'osiramuka ebyobugagga byonna babiga mu saliya saliya lo era otandika nnyo okweraliikira nga bba wagambye asiramuse manya alina kyayisaawo anti tebiba bibyo niwe gwe bakwanye eggulo bamuwoowa naye abeera benefit naye bamuwa beneficiary abenefiting ofuna ku bintu by'omufu ate bannange atoota buse nalonga akola atya bannange kituufu bannange etugambe ki akola atya ngambye ekiye nalongo oli wa tabu kati lwasa ava mu busiraamu adda mu bulukuli alusazi baziwonyezza yeyagala bweyagazi lwasa oyo omulaba enyabu manyi mukama akuwa chance ng'obulako kufa kigambo si kinene ekyo anti kati fe abasinga tuli mu myaka gyaffe mukama tannasiima kututwala naye ng'emyaka gy'okufa mwagituuka waliwo n'ebintu mukama byakuwa n'okkiriza ati bannaye ennaku njirabye 100% ng'essanyu lyettono
Kalwasa yegase kubeeru kubaddugavu kubakongo nina musanga n'omuswayiri ngado lukata lumanyi yafuna mu Somali Lwasa akyadde mu bakazi ayanjuddeko Lwasa bukimwa kikoze bwabanga dini ya bulokole yebadde eyita ebulayo nga n'ensujju yagikka nakyo kakikole muleke Lwasa akole byonna ebisembayo mu bulamu bwe paka Mungu lwali mwetaaga wamba mwannyinaza isoka yeddira nti wanti neba nanga abantu bente mutukiikiridde bubi ndaba manager Jimmy ndaba Lwasa oba muzimu guli munte bakuba lusweno kamalobo kama si kyengambye okay just ebintu byawe tebiba bya bulijjo babanjawulo kali waliwo Katongole Santos Dufotose naye akuba naye wantu luswene aye ne Kaweesi naye eyafulumidde ku lisiti y'ensujju naye wantu tuwebaza okubeera nga mbadde mutambula naffe nenda ssebo togenda tumanyira lwaki osiibula anti oli Kaweesi okuba ate nkubye eki kyogamba Kaweesi muveeko tugende mu maaso va Kaweesi nze Kaweesi muleke Kaweesi musajja wange namulese ddala senga tabadde Kaweesi oli muntu waffe senga nkusoma n'obugambo waliwo ebintu ebijja mawulire n'ogamba omanyi lwaki naye njagala abiwulire naye ave ku mwana w'abandi nave ku Lovin alina nnyina naye ogamba nti ave ku Lovin amuleke Kaweesi yakyaza Zubeda waki tewagamba kumbe wakyakyaziza Zubeda kana akainterview akamuke yakoze omanyi lwaki Zubeda yalina koma ku Zubeda lwa nsonga bbiri bateesawo mbayene Zubeda talina kumanyirwa abaddewo ng'akubirira buki naye Feeyi bw'avaawo nadda ku brand y'omwana omuntu alimu kujja obuzi n'agamba amukudde tajja buzi Alien yagenza okuyimba emyaka gye Alien waakubye oyo omwana abaddewo myaka 10 anti abaddewo myaka 10 naye nga ye waali bw'ati yakona musajja wange naye yakona kasa nawe wakona it's okay naye ng'ag'omunkubagaliwo geego Feeyi yalemesa oli obufumbo olw'ensonga ze naye otegedde era nze neiba ŋŋambye bwe munaanyigiriza ennyo Lovin naye kyatuba tukola ndi waliwo tugende tukwate neiba nze sifiirwa mukubira jje nakati wendi tumukole ddi nakusooka kwogera naye bave ku Lovin bamuveeko mpa neiba nenda muleeta banga omukazi oli amuwasizza mumusabiriza ntwala omukisa guno okwebazaako abasebuteeka abatuwadde eggulu engoye zirabira bakateeyamba sebuteeka batangibwawo ku Ovino Mall eggulo bampadde engoye emigugu 6 ziriwazo nzigabye wano tomanyi kibadde wano kano bankubire mu dduuka lyawe naye ate n'Abannayuganda effujjo libeere naalongo togenda n'engoye ewaka tomanyi kibadde wano kujja kulaga evidiyo ebyaddala omuvubuka muto yeevaamu n'agaana naalongo jangu bakateyamba mbawo engoye ate ze yampadde nga tebasobola zitwala bokka omanyi endiboota ennene ebaamu engoye simanyi 1000 ze muwadde omukyalo ono tulabe ze bonna bafunye tewayatafunye mulage kati kano tulina class muvumba yampadde fasitiyekka ng'omuwadde bujaketi bw'abadde ayagala kano tekatuuka muwala bannange nedda bannange nedda buno bubbi obugenda mu maaso nedda mmega tontogenda kubba ngoye z'abaana bange bano abantu kale nange ngobadde ogamba ka mwana wange naawe kati nze ngenda kufuna mu kimu segment nedda sebo gitereza kojja nteeramu bagiyita batya sebuteeke mwebale nange omwana afunye mu lukujjukujju leka ndabe kali akali wansi okyawaayo njagala kulaba oba naye waayo ntugenda mutuuka tagenda zifunye wano ne wanaaba afa bampadde ndiwota mbaddemu engoye nnyingi kubanga abantu abasukka 10 bonna bafunye naate bambi class eyampadde katola buno obuntu bulungi bano abantu betwetaaga mu ggwanga yalaba nanga nalongo jangu otwalire abaana maama totunda engoye bapadde engoye z'abaana neŋŋamba n'abazadde abali okulaba naalonga obuzibu obuliwo abantu b'ennaku zino okugaba bagaba be bambaddemu bagaba bikadde zino engoye yazimpedde ku live n'azisala ng'ensi yonna eraba thank you weebale so kankuwa engoye z'omukyala weebale kati obadde olinda ki nze obwedda ŋŋamba omukyala oyo zonna ozibbye agende kale nfulirayo akaveera mwebaze ogenda mwebaze olunaku lumu ojja kunzita jangu omwebaze bukati abadde alinda ki jangu bamya sebuteeke owa sebuteeke mwebaze bambi tekikoleka
kati naye bampadde akakooti kange naye simanyi kuba Nalongo yakuwadde ng'osooka omwebaze then after nzija tugende ono omu kiba tekimala kuba kimala ate zampadde ki fuula bannange webaze omusajja wase buteeke be bano bandise buteeke kekano akagundi mwebaze eddakiika emu ove tukule bannaye omwami ono yatuwadde engoye zino tukwebaza olw'omutima ogwo bantu batini nnyo abakikola waakiri omulala agamba aka ngende nzitunde mu 1,000 mu 5,500 naye tukwebaza okwewaayo n'ogamba nti kampe abo abateesobola kgenda mu owino bafunire abaana engoye kubanga tuli bangi abantu ba wansi tuli bangi abantu abamu tetukyayina mirimu olw'ensonga ze mumanyiiko eza gavumenti ze yatukola mu kibuga baatugoba ku kkubo abasinga tubadde nga tukolera ku kkubo tetukyayina mirimu so abaana baawummudde tubadde tetulina byakubambaza ge mazima era omwami ono mwebaza byansuso simanyi na bwe nnyinza mwebaza wabula Katonda yekka amumpeera ekisinga amugaziyiza ensawo buli kyakwatako kyonna kimulendere maaso kale maama weebale kusiima naawe tweyanzizza maama weebale kukolagana n'abantu balungi weebale kuba mukyala mulungi weebale kutubuulirira ng'abakyala nze nga ku lwange ndiwo ku lwa bigambo byo ekyo nga kirungi ng'otegeera abakazi nga bampalanye ku kibuga ano nze nga nze omuntu simanyi bali eyo kye balowooza na kibye boogera naye nze nga nze ndiwo ku lwa bigambo byo obutakulimba mukama mulungi wallahi neyanziza mukwano kale nze sifiirwa mukubira jje nakati wendi tumukole ddi nakusooka kwogera naye bave ku lovini bamuveeko mpa nayiba nenda muleeta banga omukazi oli amuwasiza mumusabiriza ate kahalere mumalawe mugamba wammeeyo nga nvuddeyo mikwano gyange embanju ya Nalongo Herbal Store twakuŋŋaanya abakugu bonna kano kakola ki kyogero twakuŋŋaanya abakugu bokka baakuloga ettalo omwana we alina obusuku alina akamuli muwala oyagala kyogero omusajja yagenda kakati ate neiba akuli bubi naye oyagala asenguke bambi jangu teeka saakinga Nalongo Herbal Store nga we kali awo waggulu gweteekawo Nalongo Herbal Store wayiwawo ekizibu kyo tuukira ku nsonga nti yenze Namuddu Aneti omukazi antwalako bba wange oyagala mulamu oyagala mufu nti obulamu sibwagala ayanguye okubutwala nga akuddamu Luganda ng'otegedde bulungi Nalongo mbadde njagalayo ku butiiti owakatiiti ng'akuddamu tulina wano ekyogo akadagala abakagu kebayita bakayita kasagguzi Nalongo njagalayo kasagule bakasitoma kasagule abaami n'ab'okubba manager jiba wagwira mu pato kati buno buyamba butya okitegeera buyamba butya awo wamugwiramu kasaguza aba akola okitegedde oba ogenda mu tawuni omusajja n'agamba boda yimirira ogenda okulaba nga muzze ku ntebe roodi oluganda olwo lutegedde bulungi ye Nalongo Herbal Store saakinga Nalongo Herbal Store waliyo bakugu bokka naawe ayagala obbeegattako nkubire sebo ngambe Nalongo nze mukuwonya ekigalanga nasoba ompe sample otuwonya ab'ekigalanga ku bwerere bameka basatu kasitaba wonna abo babeera bakusembye okuyingira mu Nalongo Herbal Store njagala ngo Munnayuganda ali ebbusi yatajja Kampala gamba ndi ebbusi yadde amaanyi g'ekisajja sirida akola ku maanyi g'ekisajja akukole ki akuddemu bubakubire ku simu yaabwe kweri awo genda ku WhatsApp bateeramu message bwe abali ebweru tukukoleko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira bakaba abasajja abaagala obutiiti obuwange dabwe buyamba ki butuyambako okubba ssente z'abasajja kikituyambako tubeebaza kubanga okakwata obeera okanyonyogera nga n'obwongo omuyonyogera ebyaddala musibe bulungi mwera yes please